bwe nabutuukako ne ntandika okunoonya we nnaasula anti olwo n'obudde bwali nga bwe buubwo. Nalonda omuti oguwaatudde nti kwemba mpujjaala bwe ntyo natandika okuketta emiriraano n'okutyabayo enku ze nabugumisa ku mmere yange ate n'okutindikira ekyoto. Mba nkyeserejja n'engwa ku kiwukuwuku. Kunze oyiga ngotta. Kale nakyekkebakeba ndabe si kulwa nga mubaamu ow'entuuluulu bwe tutakkaanye. Bwe nakyetegereza nga Nabbubi yakitimbaganye konze kale ono ye ne bw'anaaba tanjagale namanya nti tujja kusulamu ng'emmeeme ye munnange bwe musinduukirira. Era olwamala okuwujjalawujjalamuko ng'ebyange bisoomya. Bwe nabimaliramu munnange ne nkuŋŋaanya essubi ne nkola akaliri ate ne ndeeta essanvusanvu lye nakiika mu mulyango. Enkuba yali ebinduula ate nga n'enjuba yeewerekera. Namiringusa akamere kange era nga nkamaze natuula nga nannamye ku buliri bwange n'olukono nga nsimbye ate ebweru nga namutikwa w'enkuba funduukulula afudde emba. Olwo nno nga nze enkuba gudiikudde era nga neekulisa olw'obutatottolerwa bweru. Naye nga nkyeyiibayiiba n'okweyibaala n'omuliro mu kyoto munnaye nga gubumbujja guteta. Bwe nkyusa nti amaaso nga ndaba Jaguar ezijjagalidde mu mulyango era nga eddidde abiri gonna egampomese. Emmeeme yange yangwa wala n'ebyenda byanduduma. Kale ng'enyaamuuka bw'etyo ng'etuuse ku kyoto yeekunkumula n'ekyaddako kwe kusitama n'etandika okukomba amagulu gaayo n'ebitundu ebirala ate nga bwemaguka okuntunuulira. Ng'ekajjadde ekyoto ekyefuze yalannamusa amagulu n'egafunyira erudda n'erudda w'olubuto. Kale bwe yagiranga ate ne yeekomba. Ebirowoozo nga binneesomba nga biwulittuka. Najjukira ebigambo omusomesa waffe bye yatukuutiranga. Yakyogeranga nti naye omukessi ng'ayagala okuwangaala ateekwa okuba n'obukujjukujju obw'enjawulo. Eriiso ery'empungu, obujjukizi obw'ekitalo, okwemulula kw'omusota, obwangu obwaladdu ate n'okwefuula okwa nawolovu. Navumirira ne neekola era ne neekokkola obwerabize obunaanya obulagajjavu n'obukekennenye bwange. Kale lwaki nali nsuuliridde akabundu kange? Laba kati nzuno kaakano nali siina era nga siyinza kubuuka Jaguar we yali ne nkatuukako. Ye ng'ate kiki ekyali kindobedde ate okuggala n'okukomeka omulyango? Byonna nabyevuma. Nga nkyatubidde mu lukalala lw'ebirowoozo, Jaguar yansimba eriiso eryalinga eriŋŋamba nti tekakutanda. N'ekyaddako kugalamira ku kibalaju kyayo. Awo nno ng'otulo tujjawo. Omuliro gwatandika okwaka akalyolyongo, okuseebengerera n'okuzimerera okutuusa lwe gwazikira. N'amanda agaali gamunyeenya bwe gati ne gazikira kinnalimu mu kyoto ne muggwamu akanigguusa. Enkuba okutya saagimanya na kugimanya nga ndi ku bwerende. Mu ttumbi agawugulu gaatandika okuwugula n'okusindogoma. Mpozzi nga gaaniriza omwezi ogwali gutandise okwaka mu kamwa k'empuku era n'ekitangaala kyagwo nga kijja kisensera mpola okutuusa lwe kyatumulisiza ddala ffembi n'ow'omukago. Waliwo we nawulira nga Jaguar eyana era n'eno n'ebanga ewawamukamukko ate neddawo kubanga yafaananira okuba ng'enyeenya okuto. Obudde buba butandikiriza bwe buto okunyiimuula, Jaguar n'egolokoka era amaaso yagagukiza eno gye nnali. Ekyaddirira kwe kunuula omukono gwayo ogumu ate n'omulala n'eyayuuya. Olwo n'eryoka yonna yenyulula nga yeegolola ne yeekunkumula n'etambuza essimbo ng'eraga ku mulyango. Bwe yagutuukako n'ekebuka n'entunuulira ate n'ezzaayo amaaso.
nga yeetegalise mu mulyango yeetugga n'ebuuka beccolya era agagirabako olwo ge gaamala. Oli mu pulogulaamu Tuula Tusome, tuli mu katabo kaffe kano akanketta mu bizinga ebyeyugoyugo. Omuwandiisi ye Edward Namutete Kawere, ate nze muzzukulu wa Mugema Munakyala akwata empya n'enkadduka kutuusaako. YouTube oteekamu Tuula Tusome ne TikTok nako oteekamu Tuula Tusome. Olwomanya tuli Butoola okw'amalusu n'eddokooli essula tugiri makkati egamba nti ngwa mu njolinjo. Enjuba nga yeekalaze ebbugumu pukupuku nga n'ettuntu lisoomya. Natuula mu bisiikirize by'obutiititi ne mbaaga akamyu kange ke nnali nzise era nga nkamaze natunga ennyama emu ku musito ne ngyokya mpozzi nsereekerere mu kitaggumira ate endala ne ngissa mu ndyanga. Mba maze okulya n'otulo nga tunyengekereza nga twagala kunkulamu mwasi. Munnange ne mpulira okuwuluguma ng'okwa jjagwa nga kujja kusembera era nga mmaguse mmagamaga. Amaaso nkanudde nga n'enkondo njegeseeko ate nga n'okutu nkunkumula. Nalaba obusolo, ensolo era n'agasolo nga bimpitako byonna bitubidde ku mbiro ate neeyongera okuwulira okuwuluguma luno nno nga kuli kumpi ddala ne we nnali. Ye ddala yali kamaanya awatali kuwannaanya kwonna anti nga siyinza kubulwa wadde okutamattama eddoboozi lye nali ndijjukira bulungi. Kabenje kisso akaali kagudde mu nsiko okujeegugunza katyo mpozi n'okuwologomya bugalooli. Nawalampa akati era n'akabundu kange n'enkezza okumpi. Wootali munnange nze naliwo anti mba ndi okwo nga teriri busa. Ekisolo nga kiwamattukidde ku kayuuga kakatunumba k'ekisozisozi ekyandi ku kkono nga kijja kitebateba nga kitebenta kitebeggera ate nga kibuuka bwe kitagala naye okugenda okusembera nkyetegereze nga jjagwa yennyini. Yaleegwa olw'ebeeya lw'obusolo bwe yagira nga neeyimiriramu n'ekyuka n'efugula n'ebanga ebulumba awo bwonna ati ne bwesasa ate obulala nga bwagyetoolodde dda n'okubuuka bubuuse bugyerippye ku mugongo bugajula. Munnange ssempala wange ng'olwangaŋŋala ng'ekyuka ate kufunya ku munkoggo nga bwewoonoona. Olwo olufubenje lw'obusolo nga bugikuba akaayo nga bugirinnimukirako nga bugenda bugiruma amakugunyu mpozi n'enteega. Eba eri kumpi n'okutuuka we nnali neegezaako okuwalampa effunvu naye ng'ewalampyeko katono n'obusolo obumu nga bugikwatidde ku mabega ng'akabande bw'okalaba kale yaserera ate nedda wansi era n'ebutamira mu katini. Bw'agigamba nti weebale era bw'agikuba olwogwolo ne bugiyiikira ne butandika okugiseesa amannyo. Yeekakaba n'esituka n'egenda ng'eweevuuma ewankawanka eŋŋaŋala enduso nga zigiwandagala nga n'olulimi lugisoose yonna nga ejonjobadde era ng'ejobaanya omusaayi. Wano nno najjamu ekirowoozo kunze nti so bwe nnyambako ku nsolo eno nakukula akabundu kange mu nsawo naye nga nkolola omukono mbuwumizeemukko bwekanga osanga bunaagireka akabundu ne kawambira mu masanso g'ettabi erimu ne kagwa. Bwe ntyo ne ntandika okwekubagiza nti kasita eby'omu nsiko kale bya mu nsiko bwe bigenda bwe bityo bigenda na kulya ŋŋana ate nga n'ebirungi bye yatukola yugoyugo ng'akyabijjukira bulungi. Kale kasooka nga baalugera nti akumma ebijanjaalo. Leero ku luno lwatuukirira era ddala saalina ankuumuulira gubindi kubanga singa kantanda ndowooza n'enzita ku busolo obwo bwe bayita obuligijjo singa omusekese gw'eŋŋombagumba zange gwanaamiridde mu bizinga by'enjolinjo. Obuligijjo bufaananako ng'obutulume mu nkula ne mu bunene naye ng'ebbala lya mmese emmende yennyini ate ng'amannyo gaabwo bumwano. Busolo bukambwe buyiggira mu ggana era bwakabi nnyo mu bitundu ebyo anti bwe buba buyigga buli kisolo kyonna kibuwa ekyanya ate gw'olaba n'essota lijjogoli erimira n'envubu ennamba libudduka butya kimu kyokka muliro naye bwe kamala ne kakutanda n'otirimbulako akamu nga tolina muliro
kale ng'ab'emagombe engalo batega era nze nkugambye ndifa dda.